ku press conference eyamu naffe Shakib netuwaga netugamba nti Sheilah waffe tugenda okumulabako naye tetwatuka ku kifulu ekikonde tetwakulabako. What happened? Nange nali mu byawadi tomanyi nafunye awadi y'omumwa. Omumwa gutya? Awadi yange Pulse Influencer and Blog of the Year yali yange. Awadi eyo yava ku mumwa. Kasuku oyo bo bakitegeera nti naye nogitwala ate ne bansupportinga mwatu. Abagamba nti wandiguze obagamba ki? Awo abaana ab'obuwala bagwa n'eddalu. Nze namanya awadi ezo nga wayise ne wiiki nga ndi mu mitwalo ebiri. Abantu bali bagamba nti ensonga lwaki tewalabika ku olwo ze ensonga zammwe zaliwo wakati ne zali. Ate no bayirawo abantu bakyogera bwe batyo but we don't have tetulina nnyo nsonga ziri awo. Nze nali eri nga mpangula awadi naye ng'ali eri akuba kikonde ate kyasinga okuba ekirungi n'ekikonde gye yagenda naye n'awangula. Ensonga zammwe ne zali zaatereera. Tewali naawe ensonga zaaliwo ebyo byaggwa dda tetwagala nabyogerako buli omu ali bye we are now happy buli omu ali okke. Afe kamera tukakasa nti tewali nkolagana wakati wo ne Shakib kubanga babisaale eyo. Nze ndi mukazi alina omwami we naye alina bbaawe ebyo byaggwa dda kati tutambuza birala ssaawa zino kye mulina okubeera nga mumbuuza emmotoka yange eriwa 1 kg. Emmotoka yange erina tuli ku Serena wano naye tetugirabako eri wano abasirikale bagikuumye Subaru eriwa Subaru eri awo abasirikale bagikuumye ne mubeera nga mubuuza agabuuzo munakyayisa n'omwana ku dduuka onaddayo omumwa guno kuyuke mole wa Shakib era njivuga gye njitunuza lwaki mukubayo mwagala kuba muti guno abakazi tebakutye nga bagamba gwe kukuta ku musajja waabwe bati zibunaawe nze siina buzibu nze nina omusajja wange lwakubanga temumulabangako naye nga essaawa yonna tuyinza okwawukana temunkaka relationship temunkaka essaawa yonna nze ndaba relationship eyiika anti yaŋambye omumwa kyogera tujete supagulu tetuuke mu December sisuubira nti no relationship yange gye ndi mu December etuuka batikoke mwana wabuwala nagattawa mu January ze bangobye lwa mumwa TikTok eyo erina omuzimu. TikTok erina omuzimu nti bwe weetunuzaamu ekitaalo obwongo bukuvaamu. Ekitaalo ekyo kikozesa ensobi bw'obeera tolina nnyo guidance ng'ate tosobola nakwefuga. Owulira bw'oba tosobola kwefuga TikTok esobola okukozesa ensobi nnyingi nnyo. Kyobola bansiiba ngamba ba TikTokers banange ebbula lya content tulikutabula waliwo face gye tutuukamu n'ogamba content kutono bwe tusinga okwokyezaawo.